tutumiddwa FDC Katonga was front for Fieldom PFF ogenda okukyalya Dr. Kizza Besigye nga tiimu esindikiddwa nze gikulembedde baddemu Dr. Besigye yava wano ku Lwomukaaga agenze Kenya ng'omu ku bakulembeze b'e Kenya akulira ekibiina ekiyitibwa NAC Martha Karua amuyise okubeerawo ng'atongoza ekitabo kye ku lunaku olwa Sande. Dr. Besigye bwe yatuuka mu woteeri ne Hajji Obed Lutale Kamulegeya ne balekawo ebintu byabwe ne bagenda okusisinkana abamu bwe baali bagenza okusisinkana ku Riverside Apartment nga meeting eyo yali yakumala ekiseera kitono ate beeyongereyo waali wategekeddwa ekyeggulo ekyabagenyi abayite abanaabeera ku kutongoza ekitabo kya Martha Karua. Baba batuuse mu meeting eyo gye baalimu mwe babasikamu ne babasuula mu mmotoka eriko ennamba za Kenya ku Lwomukaaga olwo lwennyini nga bakatuuka e Kenya. Gye baatugambidde nti Besigye ne Dr. ne Hajji Obed Lutale baali bagenze n'emmundu 2 eza pisito nga zirina amasasi 8 kye bataatubuulidde oba baali bagenze kuzikozesa kwawe baali bagenze okusisinkana ne babavuga okuva e Kenya bajja bayimirira mu kkubo ndowooza nga Ruto abayambako okwogeraganya na security ya Kenya gye banaasanga nti abo bange temubakwatako mpaka lwe babavuga ne babatuusa e Malaba ku ssaawa 9 ez'ekiro ku lunaku lw'Omukaaga lwennyini olwo. Awo ne basooka babapaakinga ebbali oluvannyuma ne bafuna emmotoka endala eya Uganda naye bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti Bannakenya mpaka omu lwe yeerabira ng'omumanyi ebintu si byabwe okukuuma n'atandika zikandi lwe bamumanyira nti ono Munyankole yennyini ono nkubadde yeebuzaabuza nga yeeyita oba Mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita Munnakenya era Hajji Obed agaye we twabagambira nti kati obudde mwebuzaabuza kimugiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka Bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawanga okuva e Kenya baali Bannayuganda amagye ne security ya Uganda nga Museveni akolagana ne Ruto bali Kenya. Dr. Besigye atugambye ebimu ku byomwewuunyisa abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yalibadde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisito 2 e Kenya teziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kooti y'amagye balibadde bamuvunaanira Kenya kubanga ezo emmundu owulira za Kenya naye nsaba gwe bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisito a preserve of the UPDF. Pisito abazikola tebazikolerangako UPDF bazikolera abantu bonna kale ne bwe baali badde bansanze nazo baali munaanidde Kenya kubanga ezo siba si za Uganda. Ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde obutazikiza mpaka nga tumaze okwenaanulako Museveni oba anaabeera mukomera kumala bbanga ki mu abali ebweru temuzikiza mpaka ensi yaffe ng'efunye emirembe. So twagadde lwokuba twatumiddwa okuwulira banna PFF FDC abali wano n'abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Omukulembeze waffe atugambye nti ye ali mukomera eruzira naye amanyi bulungi nti nammwe muli mukomera erya Uganda eryawamu kubanga ebyetaaga ebyobuntu temubirina njawulo ali mukomera nti muli mukomera eddene yali mukakomera akatono we bamutadde era n'abagumya n'agamba ye mugumu nga bulijjo era buli omu akimanyi nina mbeere bagumu nga maaso mugatadde ku lutalo. Ensonga eyokubiri enkolagana ya East Africa omuntu ayingira e Kenya ne bw'aba talina passport n'otambulira ku ID Kenya kufaanana ne Tanzania n'ensi endala
omuntu abanga agenze waka naye kati Kenya eya Ruto efuuse ekizibu. Ku lunaku lwa Mande genda ku embassy ya Kenya batubuulire tujja kusimbula wane Katonga batubuulire oba Kenya bakyakitwala nti eri mu East Africa era waka oba yafuuse ensi ndala nga tukyasobola kugendayo mu mirembe. Ab'embasi twagala bakitubuulire ekyo era twagala ab'embasi banyonyole n'ebitongole ebyewaabwe Kenya kubanga twagala mujje kutuulibwa Kenya tukyasobola ogendayo tubeerayo mu mirembe. Twagala batubuulire bagoberera mateeka ki kubanga okujja omuntu mu nsi emu okumutwala mu nsi endala kigoberera mateeka ne wabeera ng'omuntu gw'ogenda okujjayo mumenyi w'amateeka. Dr. Besigye tebabayisizzaako mu immigration yadde eya Kenya yadde eya Uganda. Kati awo wafuuse Museveni ne Ruto bafuuse nga basimagola kubanga simagola batagoberera immigration bo bayita mpanya. Kati Museveni ne Ruto bafuuse basimagola b'abantu bali abalala bavunana bavunaanira ki abasimagolidde ebibiriiti n'essigala. Njawulo kiri wakati wa Museveni ne basimagola Busia ne Malaba. Ye asimagolinga abantu bali basimagolinga sigala. Fact betaka kuba obunanga bali mu komera basimagola ne bafeero simagola Museveni ne Ruto. Tebabayisizaako mu immigration yonna ebintu ebabirese ku hoteri ne babavuga. Malaba bayimiriddewo obuyimirizi nga banoonya mmotoka kukyusa eri eriko enamba za Kenya eddeyo babateeke mu eriko eza Uganda basobole okubavuga mpaka emakini gye babadde babasibidde. Tugenda kuwandiikira ebitongole byonna byaddala ku UN, East African Court of Justice, East African Community Secretariat, Parliament mu East Africa, batubuulire oba kikyalina amakulu okubeera mu mukago nga Kenya Uganda bw'ogendayo tokyakakasa kubeera. Naye nga kino ekireese William Ruto okuva abantu lwe beekalakaasa Kenya July June awo nga gwako enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda nti ebitongole bya gavumenti e Kenya si bya muntu kinoomu. Kati Ruto yasanga obuzibu okukwata amagye ne poliisi bimuyambeko okutulugunya abantu n'omuyamba okusigala mu buyinzi. Kwe kukozesa muliraanwa we ye yawamba ebitongole bya gavumenti ne bifuuka ebyena famire ye kubanga mu Uganda Museveni asobola okudiployinga amagye oba Sale oba Muhoozi abo n'abafamire emu n'abazzukulu basobola okudiployinga poliisi bagaployinga poliisi abazzukulu. Kati Ruto gakuga nti nyambaako eno ebitongole tebimpulira bantwala. Kati mu kusasula Museveni n'amugamba nange ojja kunzikirizanga wano mu Uganda ngenda ne mbaganda okukola meeting ne bajja ne bazikolera Kenya. Aga tofaayo ojja kujjanga gw'oyagala gw'onona. Kati yenkolagana eriwo eyo naye enkolagana wakati w'amawanga olumu zibanga ez'okuzanya ne zibaamu emiwendo egy'okusasula. Museveni bw'agenda okulwana ne Congo yatuwaabira mu kooti y'ensi yonna. Salim Saleh, James Kazini, Sura Semakula n'abalala beetaba mu kubba ebyobugagga bya Congo Gold ne ttiimu. Omusango ne gutusinga era bw'osoma bajeti ya Uganda tugenda kusasula over $1 trillion shilling. Millioni zilinganga eza dola 2.7 zetuli mu kusasula Congo, tusasulako mpola mpola kubanga Museveni bwe bagendayo ne muganda we babbayo gold. Kati twagala era tweteeseteese ba MPs bebulabe wano okubuuza Parliament tubuulire bino byonna Kenya byekolera Museveni bimukolera ku bwereere oba naye alina byawaayo kubanga tuze otuka ekiseera nga Ruto kwali obanga avuddeko gavumenti eriko e Kenya netuweereza bill nti oli twakwata Besigye awo twagalawo billion 10, twakwata Kisumu 36 twagalawo billion 5, twavuga amafuta olebye Congo tiriyo yamanya nti tugenda kusasula Congo. Batugamba bagenzi kulwanirira mirembe Congo twali tuli awo bill ng'egguse katuli mu kusasula. Mwala ba Libya Museveni yagala Libya yamuyamba ng'ali mu nsika alwana nti alina ogisasula n'akwata ekitongole kya National Housing n'akiwa Abalibya. Kati twetaaga tumanye Kenya Ruto bino byayambako Museveni abimuyambako ebyokidnapping abantu abimuyambako ku bwereere
waliwo Uganda kyeteka okusasula oba kyeri mu kusasula saawa zino. Lord Mayor acting president waffe ali Nairobi wonyogedde lwaliro ng'amaze okusinkana ne ba lawyers ab'enjawulo n'ebitongole eby'amateeka n'ebya civil society era akyasinkana ebirala ennaku 3 zajja okumalayo kubanga ne Kenya nabo bennyini beebuuza gavumenti yaabwe obutulira mulege Kenya olwaliro nabo beebuuza nti Kenya kyafuuse kidandali buli asanga ayingira buyingizi n'akola byakola n'agenda luli bawambye Abasudaani bawambye Abapakistaani bawamba Abataki bawamba buli muntu bw'oba oyagala Kenya efuuse ensi ya ddiiru ekyo Ruto kyalese tujja kuwandiikira ebitongole nga bwe mbagambye tugenda Kenya Embassy n'ebirala bye tusuubira okukola kubanga kati Ruto ebyebyo olutalo lwaffe alugaziya naye ekirungi ne Museveni naye agaziya bw'aba luli abadde alwana bannayuganda bonna kati beebyagala kulonagana Uganda ne Kenya oyinza okwesanga omulimu guno gwetaaga kukolera wamu. Thank you very much. Ffe abali eno tulina okutya olwokubanga abasirikale bagambye nti bakutte Besigye n'Abed Ntale and others n'abalala bwe baali basibye bannaffe bwe baawamba okuva ekisumbu twali mu kooti Nakawa olulimi lwe lumu lwe baakozesa nti bano 36 n'abalala ntibagaa nti abalala tuli wano ne tuvaayo nga tebatutaddeeko mpingo kuba twali wetu Dr. Besigye tukola naye era emirimu gye yadde agenda okukola ng'ogyeko erijje lyakola ng'omuntu emirimu gy'akola ng'ogyeko egijje egya famire egy'ebyobufuzi tugikolera wamu kuba abikulembeze waffe saba kooti maasho tebamala biseera kugamba nti others atalaaji bagaye nti others ati Katonga bajje batunone wetuli wano baleke okumala biseera nga bali bagamba others atalaaji bamanyi bulungi adresi yaffe ne mu kooti twabaddeyo kubanga mu lutalo luno ye siniya waalwo bingi bye tumuyigirako era bingi byatusomeseza naye olw'okuba nga tusomeseza bingi abasigadde ebweru tusigala tukola emirimu oba waali oba taliiwo kyenva mulaba abazze wano lwaliro musanze abali mu kuŋŋaanya emikono ogenda okuwandiisa PFF nga bagenda mu maaso ate era guidance tugifuna kati tuva luzira ebimu bye twetaaga okumufunako tusobola okugenda luzira nitubimubuuza naaba nga just taliiwo mu mubiri naye ng'ebisigadde waali. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Uli obuomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 8 ne noti 7 4 6 9 7 Pizza Origin tulya kyaddala.
tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.